Nkwagala. Tugende nkulage ku cakes. Ne abaana bange benjigiriza we bali. Olayo kati tulina okko. Are we there? Oh, we bali ngenda bakuyitira obalabeko. Okay. Olutaluto. Siruto. Wenna atulaba ali ku Nyondo Media. Olunaku olwali so special. Eri obulamu bwange. Ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti nsaze wate nembira nga nkyaliako mukwano gwange tubadde nga tunyumya nga twogera mukyala wa kisa alabika bulungi anyirira naye olunaku olwaleero nsaze wate mbere nga nkola ki nga mukyaliako kubanga nze ebiseera ebisinga njagala nnyo okubeera nga nkwatagana n'abakyala abatetenkanya abayiiya musawo omulambirira naye takomye ku ekyo n'agenda maaso nakola ebintu ebyenjawulo byagenda okuba nga ate atuyitiramu so agenda kuba nga yeyanjula amannya ge ababuulire yaani tubeere ate nga tutandikiraawo gwe naatulaba nkulamusizzaako era gyebaleko gyonna gy'otusizaako engalo genda maaso nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe Nyondo Media likinga nate era sharinga kontenti waffe tubeere nga ate tweyongerayo tega amatu wuliriza ofunemu naddala omukyala tosanyusa kulaba Agi Agi wange neba naye ng'onyirira nefaako makyesoko okwagalako the class all the time the class kansooka enyume bunore buzako yakulaba cheers buzako yakulaba sorry nina mukafu not flu mulwadde wa asthma because of the weather okay please nzira bananga abatulaba batuuliza sanyise nnyo balaba sanyise okubeerako nammwe ndowooza bamputa Agnes Matovu Agnes Matovu yes nkwagala nyo badde okimanyi nze singa nselebu wange ate Dubai nselebu wange nselebu mulaya so gona munanga atulaba tugenda kubanga ate tulaba ebintu ebyenjawulo Agi waffe byakola mukyala nga bw'omulaba alabika bulungi CEO mulamba beka musawo nga nateera chef so agenda kubanga twaka ku bintu byempola mpola abakyala bamugane mutuuleyo ne mulowooza nti abaami balina okutukolerera naye ono omukyala nga bw'omulaba yagamba nti Rozet nze nekolere sente zange ng'omukyala you will never find me on my knees as in asking for money please give me some money I'd like to do this no I do my own money I do everything for myself olina kyotamanyi Rozet sente gyenekoledde woma nga togenda gisaba togenda kugisaba osaba olw'ekkumi ne bakusaba accountability aga Katonda nogenda gulaki shawarma bagala kenjawulo osobola okugula ow'ekikumi ate ozeekolera naye omutima guno wagujja wava butonga munda okina munda muggwe oba just kyakula bukuzinga abasajja bayinza okudisappointinga n'ogamba nti kebandisappointinze kanekolye sente ezange nze nedda obulamu bwange bwonna ndi musawo ndi mukyalo omuzaalisa nayagala nnyo okusawo from the start naye nga ate okubekinga n'okufumba nga nabyo byagala nnyo wabisoma nnyo ngenda kuwa sitole yange yonna gyeva nsomye nnyo nsomye courses totajja kusobola aga Katonda nnyo era ndi omutwe gujjudde nze buli kimpita mu maaso nkisoma kasita nfuna chance busawo nabusomera Uganda myaka mingi emabega cakes nali zina kaidea nga nzaagala bwagazi mbikola naye course nagikoledde wano ogisomera ddala gikugukamu nakola hotel management nakola ne catering byonna bitambulira catering baking and hotel management biwa kati ndi mukola event planner ye course gyenkola kati ali kyongamba de sinamu onebale Agi omanyi obulako tugera ku WhatsApp by the way kati nawo obeera busy ero sinange nga nsonga munange wano nawali tulinga bazajja by the way gwe naatulaba kirungi nnyo omukyala okubeera nga weekolerera omukyala no nga bw'omulaba of course alina omuntu oba oliawo sijagala nnyo mu bulamu bwe oba oliawo mukwano gwange nesingira mu bulamu bwe just njagala yengo sirina muntu olina muntu ndi mukyala mufumbe kyokka kunyirira kulabika gy'olabikamu bwoti sina divorcinga Uganda oba nina omwami wange yampasa embaga wano ndi mulamu wange na mwana wange na famire yange nakwekolerera sina muntu yenna gwenina wano naye obeerawo n'okazana neweebeezaawo n'osigala ng'onyirira ate ng'oli musanyufu abakyala abasinga babeera eyo naye ne balowooza nti okulabika obulungi
n'okufuna bye beetaaga balina kuba nga ate bayita mu basajja ne bakuluusanyizibwa ne bakosebwa onooli. Naye nze nyina endowooza Agi nti by the way ondaba waneeno nange nkukoppa oba ningagwe. Yes, why? Kubanga nze nzikiriza nti omusajja nebuuza kiki omusajja kyalina kyesirina that ogenda ku knees zange nenga please give me this one, I'd like to do this, please give me this and this. You go on your knees and start asking for money. You understand? Omusajja alina emikono, alina ebigere, nange nkola ki mbirina, alina omuntu alina obwongo, nange nkola ki. Kati sikiriza musajja I go on my knees and asking please give me some money. Yakuniringira ebintu byanenga tasobola kwekolera alowooza omusajja. Bananga omusajja ono amusanga bukulu. Lwaki omufuula olusuku lwo? Lwaki omufuula ekyo buli kyoyagala kirimu situka omukazi atakola. Kyobolawo obeera ng'ogenda kujoogebwa nnyo kubanga abeera akimanyi nti yakola ki yakulabirira. Ogenda okuba nga omweguya nnyo oliawo ate muna choice. No, tolina choice. Ebyo si bya Agi. Ewange tebikolawo. Bwe kaba kawaire kwengera cheers. Nsobola okukeetuusaako. Weekend oza kati wali apa. Naye ololira za kameeza bakulekedde olwataano wayini onaamunywadde. Bakulekedde ezo buli temanyi ofumbe okole ki tezikoze eki tezimanyi. By the way abakyala ebiseera ebisinga fe tukyeteekamu. Ate omuntu buli weenafuya kyolowooza mundamu gwe kyobeera bwogamba nsobola kukola kino because osobola kukikola naye yimirira ng'omukazi yimirira tulekerawo kubanga tujogibwa abasajja ebiseera ebisinga. Musajja bwabeerawo ng'akimala buli kimu yakikuteekamu agenda kujooga tugenda okukuba naye nga lwaki obeera okuba Jackie osobola okukukoonako kuki nze alina emikola egikola kati onkubira eki renti musasulangako biru zisasulangako kati kyekigenda n'okusomako kintu kirungi nnyo. Kyekigenda okuba nze nakula ne jjajja wange bambi musuwa singa waali era mukama mutumizi embo y'omukyala yansuubiza sidipenga omusajja nga ndinafumirwako empeta yali makunade nange kyenjagala ebirooto nesamba gawuni ziri enzibu gamba namugulu kyali kitya yalina obusurprise akaweto kakuwa oba mwalimu kitegese mwenna ngolodo kimanyi embaga yaffe ontutewala anyway it's part of my life oba kiyinza okuyamba ku bantu abalala nafumbira omusajja w'ekyoto yakyanga omuntu yena gwe yabadde ayagala okufumbirwa obulamu bwe fe abakazi tulina bye twegomba omusajja bw'ati ogenda kumbuuza lwaki wamulekayo ekyo ekibuuzo lyojja kiretambudde bwakyo era ojja kukitegeera naye tukijje mu kamera kyange naawe nga nafuuse big sister of friends nja kuba nkubuulira so naawe oleme kusanga obstacles ezo mu maaso abo naye nga empeta mtufu yali surprise nali kiwala kito 18 years empeta neba nnungi nnyo anemoni yasooka yali wano twatambula like ensi mukaaga tukola honeymoon sikwewaana kyenkubulira gyekiri ne tuddayo naye ensi zonna ze twatambula nze nayagala Dubai. Yes, lwaki wasite olinga nobera nga ate okola ki okola emirimu gyo natambula natukalanda natuka mu nsi nyingi buli mwaka twafunanga vacation nga mugendeko mu nsi ez'enjawulo batwakoleranga mu ddwaliro omusajja ng'alinamu nga tukolera nga musawo anti of course the superintendent w'eddwaliro kati naye ekigenda okukusesa kyekiralogira setolinga Dubai matooke toseka ensi zonna nazitambulamu naye Dubai we nasanga amatooke obutula nebulanga niwaka aga Katonda mugulu matooke kogwe kansete olinge era bwe nalabanga bwe nabeera ng'omusajja mumenya ina famire tata wange afudde ina bato bange mbalabirira naye nga sigenda kubeera ku muntu oyo omu bano mukaaga ono wange nanga abantu bonna tule ku muntu maama naye teyazala kubonaabona ne bambi ne tutula ne tukikanyako nazikiriza nje bambi nakukiriza so tewe wagula bwe waguze nga muntu okujja yakiri mwasoka kuchogerako na twachogera na bulungi n'entandikwa yonna yagimpa lwakuba ebbanga le yampa lyayita obyanyuma ze nanona tezinawera nsonyiwe bintu byeyongero byakyukamu okuwera tezisobola kuwera okuddayo kantu kinywere mu
Simanyi nti oba nkyafugika. Agakatonda mugulu kuba tuna sente zo. Sina sente neefuzeeko. Agiwe ya wefuza kana sente zo zokoze. Mbazeeko in my life. Kati webale Rozet. Era bale nyina okukyalira. Sigalo Rozet serebu wange. Serebu wange erinye walimpa banyina okukyalirako. So mukwano gwe natulaba munnaye. Ate omukyala ono sigena kubanga nkoma kubanga mukyala lwaleero kubanga she's big upstairs. Gwe no mukyala ali eyo. Tunda ontwere meetinga kino sobola kukikola kiri sobola kukikola. She is a nurse professional by professional. Yeah. Kaza azalisa baba mitani. Midwife. She's a midwife by professional. Na upgrading and equally registered. Can you imagine? Registered nurse. Nati nogenda maaso nobiranga ate okola ebintu maaso tukuno kubanga tukulaga. Ebisebe bisinga omuntu bakangambe nti onakyo somere uganda ogamba nti kino kyensomere kyengenda okukola kino kyensomere kyengenda okukola n'omukyala nga bw'omulaba she's looking so nice. She is beautiful and she's looking young. Nga bw'omulaba simanyi myaka gye sigenda kujogera naye that's how you look. If I'm to say I'm proud of the myaka gyange sigitolako sijongerako bambi but you're looking young, like you're looking beautiful, young, so you like something like that something. Naye oba bakaita bacha ekyama omuntu oyinza okulabika obulungi oba okulabika obuto reducing the stress. Ensi gye tulimu eri stressful country esudde abantu eddalu eyinza okukosa kyotakoze naye lwanange entalo zo ku mavivigo buli kikaluubiridde fu kamera stress gimukwase nze muyita jaja god wadi amino oli muki azino ndi mukatuliki ayagala nnyo eddiini wadde ndi mbasiramu naye ndi mukatuliki ate kyera kinagenda okuzuula katonda y'omu ate era buli muntu kyabakkiririzaamu nze siwakanya musamize siwakanya mulokole siwakanya musiramu as long as alina kyakkiririzaamu waliwo abasinza ebikere abasinza emisota ente tubiraba bano bayindi naye kyebakkiriza mukate balidde ndi mukazi mukatuliki era nze entalo zange Mama Maria nakulwanira omukyala mama nemala nemukayanya nomukanya gundi ngankuyisa ebitama lonjagazaaki kati stress gikendeza sorry kubuli kumakye girasi amazagocha katonna kintu kyonna kagenda koza omusaayi kagenda kukirinzinga skin from inside gajja kugula pores obutuli bwa skin kuva munda so go natulaba agi sometimes nganinga ba unakola logambe atompisha nnyo musabu naye nga njera episode ya fena beddakaawo omanyi munange n'obulamu obulamu tujja bwogerako naye leero bwe busooka oba tuli ku kintu kirala nnyo naye next meeting yaffe oba episode yaffe njagala twogere ku health y'omuntu omuntu okedda ku makya kiki oteekeddwa okukola kubanga obulamu bwe bugaga ndi obulamu is number one byonna bijja ng'obulamu singa bwera nga bwe buli nze musawo munnayuganda yasooka mu Dubai gamba walaayi okujjanjaba abaddugavu gamba bakatudda mu ggolo sina kagambo kakatona simulima ne kamera kyekiyinja buuza nga bampita omusawo omunene Hamrea Hamrea natunda nnyo gamba kana mugwekiraba kumanyi naliko siterebu abakatonda naye bintu bigenda biki sina kukyuka njagala nnyo okubekinga njagala nnyo okufumba so ogenza okyusakyusa muno ogenda ng'okyongeramu kino kikuba kikubidde natera ogenda ng'okola ki obusawo webule gumulimu kujjanira balwadde kusevinga bulamu bwabwe ntuje buli part of me it is part of your life kindi mbula mu musaayi era nyumirwa nnyo nga treating omuntu nokusifa nnyo okukyasente as long as gwennyanja bakoze awonye naye ate bagamba oyo omusawo aseera natoyinza kitokijjawo owonye by the way enaku ezo mbadde nfa typhoid najja bulungi wa musawo wange era mwita musawo wange najja bulungi wa musawo wange nanzijanjaba kati nsambira waggulu nga jjanze olina omukono bayina oguvumula naye nga next episode tujja kwogera ku bulamu kubanga agaleka kiri nti omukyala oli mukyala omukyala alina kweteekateeka atya omukyala alina kukola ki okuba nga ali muyonjo omukyala alina kweyisa atya eddako tubeere nga tukola ki
So sawa ndoza dakiika eno tugenda ate tubenga tulaba how you do your cakes. Nkuye ku story yange ndani kanja cakes. Yali mbaga yamu anti wange. Bambi yafumbira omusajja omwavu oba yali mwavu sorry njogera kuti ala no cakes it's like 500 Uganda. Bagulanga 10 netubanga. Nali muto I was like 9 years. But nali so sad. Nga bukeke ndaba embaga z'abantu keke zibali. Baba nezike. Nganzo omuntu wange ka bukeke buno nga obuto. Ngobera bukeke obuto. Nengamba nze nina okukolanga cake. Family yange yonna ebere happy. Mama. From that day natandika okugeza. Tugamba watch packing irawo. Awo. Omaze kwa kino kikunyiza. Kyanumanya. Kakeke buno obwa 5 babisatu obutinye nnyo. Nabugata. Abugata ndibapanga wansi bateka abakyali kibakuli no bakika buno utambala manye Uganda bakola obutambala bwo ntebe. Tebasala baluma bulume kati fa bateno tetwakakomba ko. Olunako lwensalawo nkola cake njige nabitandika ngale singa aba wa family ngayitaga cake mujjako sente oba just okola bukozi kati ndi wano nakigezaako nga njala ku surprising ama step mom muwereze cake naye kyampanvuako nekinnemera. You said step mom. Do you love your step mom? Mwagala. Jagenda wala kankomao. You're the first person I've had gwegala step mom ochakati yakuyisa bobi. So go na tulaba tetuna kutwala budde bungi nnyo. Katugende atubenga tulaba cake. Agiwa fe omubwati zakola. Nagenda cake. Eyo nanga ibaddewo cake mbize Uganda bwe mbikola mbwe bifaji ndasokera ko yalinga olwazi. Nga ya black. So megenda nikola. Eyo nyira ne mbongere kifananyi ndikikuba jemvudde wange. Bwentuuka wano nenyongera bikola kati nga bwengenda ku YouTube channel naye bwogenda ku YouTube channel toyiga kyoyagala why amagezi mangi oyinza okuteeka mu njagala vanilla cake ne bakuleeta guni nga kyoni katosa ku trying all of it nasala wone nonya course nonya course nosoma kisome kati kankubuuze so omwana abanga ali eyo nga yetaaga okusoma baking osobola okumusomesa nga sasulayo kaffi natandika dda ohandika dda okay omuntu yena ayagala okuyiga baking tedu baking nga cakes zokka gwe naali eyo by the way ngoli wano Dubai bangoli mu UAE ebiseera ebisinga abaana beera ne banoonya emirimu ne gibula ate wanene abana Uganda bagala nnyo cakes and baking obulungi nga ezewaffe kubanga zono ziyikayiika gwe naali eyo kirungi nnyo ate nobeera weesiga Jackie Agi ogenda kubanga osinkana enamba ye wansawo ate obeerenga omukontaktingako obeera kuyiga cake kijja kuyambako obeereko n'omulimu ogw'omu mutwe oje oyige cake bazibakinga batya bw'omala okuyiga ate obatagenda okubanga okola kimwoze kolya gwe nga gwe kiba kirungi nnyo omuntu kubanga n'omulimu ogw'omutwe kituufu toseera muteesaganya nnyo okay nga tutudde ku cake Olusaniya luno idea wajijewa kubanga nze nkuwunya mbadde olwa Rozet nti ekino kikola soko jolye Rozet nti ekino ekiri jangu Olusaniya otandise otya idea wajijewa idea ndudde nayo wadde ng'okiina ennyumba eno nnene ngibeera muwomu nga ndowooza ekintu ekiyinza okukipingisa busy ndi mukazi mufumbi kuno si kwewaana buli awakana gya testing ku byenfumba mmanyi okufumba era n'abaali balidde kati lwembeera nga ndaba nnyo na talent yange yuke nakola catering kati bwe nawaddaawo Sharija tewali Olusaniya nalunoonya nina okumala ebbanga mulabulamu Sharija terulimu Olusaniya ate nga bala Uganda bangi bakugamba genda Dubai genda ku Mpombo genda wali ate wano Sharija nga teruliiwo natuuka Dubai nendi Olusaniya nengamba ibino mbisobola n'okusinga wano olwange kandutuume Olusaniya Sharija era olwaleero ye grand open yalo nze njagala onfumbireyo leero kamere nayo kaba katono bweka nisoke ndyeko ndasitinge nze obanga nti bannange ekyokulya kino kiwuuma ogenda kalyo oli ku mufumbi aga katonda mugono so tugendeko ku cake zineeno tugende ku cake okay tulizo okunywa cheers eto tunywemu wine muno mukiyalinga eva twaliro jojo nganza
Ndirujjo. Oh, serebwang. Omayinzi ya Rozet njerabira. Banage walijo erinyi eryo onteka mu vibe. Serebwange. Era kabiri kwa wajjo salidde. Nengambo no bataba serebu ya sijja kyogera kigamba. Omanyi njogera nyam so straight forward wadom bunch. Bambi. Nemunange enkwa. Tugende ku cakes abana bange benjigiza nabo balabiko. Biki bakola lero neze ziriwo. Abayizi be basikoze. Gamba gakatonda. Kakati yatenze zange manzi akya kwatiddemu za kiba kitya. Kibate best. Tugende tulaye ku bana baffe wali. Ate singina fano nga sidde ku mmere. Ate mmere. Oluko wali ku cakes. Nkutwala mu kiyungu. Gamba gakatonda. Ontokoseze. Ndele oluwongo. Nzana nyumiza bali. Olusaniya sharija. Gogendo okunyumiza abala bonna nti oli omukazi mufumbi oba njagalo bakakasi. Tovaako subscribinga, sharinga, likinga, put a comment. Tuline agi. Together cakes. Okay. Serebwange. Alinze sibya Nyondo sibimanyo Rozet what. Together kwa Jeff Cakes. Bintu bye tukola cakes. Tukole bintu bingi kwa Jeff Cakes and what? Confectionaries. Bano bayizi naga ninzomesa abayizi bange be bano. So bibana bana bongambye. Abamukubo. Basazeewo bakole cakes. Eggulawo Olusaniya. Olusaniya. Bo benyini bali bakings. Mama nga balabika bulungi. Bakubuulire yuli batukoledde. Nga balabika bulungi. Jebaleko mukwano. Amanya. Bamta Mariam. Yegwe Mariam. Yeah. Ngolabika bulungi bibiga. Wow. No, olabika bulungi dear. Thank you so much. Yeah. So kati cake eno tulinawo ya vanilla. Bajita ya vanilla. Yeah, it's a vanilla cake. Then anymore it's a cream cake with fruits. Same with that. So misatu yeah. Kakati omaze banga ki okuyiga ebintu bineno? It's now like 3 weeks. It's like 3 weeks. Yeah. Nino biranga osobodde okubanga osobola kukola keke fana weti. Nkolera nze kenyini kubanga nzirayo newaka ne training so that I come back nga ekintu Wachina mundamu gwe oba agiya kufusinga jango okole. Obango inayo ekintu ky'omutwe. It's a good thing also. That is. Yeah, that kintu kya mutwe nti no oba okadye when you are retired. Because wano tuba tukolera bakama baffe. Oli mutuufu. Anytime you can decide let me go home and do something for myself. Yeah. You're right. Yeah. I just like that. I like your English. I like your accent. Thank you, dear. So, mukwano gwali waneno Black Beauty. Tubadde ku Brown Beauty, katuli ku Black Beauty. Ogamba otya mama? Je baleko. Nawe je baleko. Ali ku kamera ndaba akutunulira n'essanyu lingi nnyo bamuta Wikinati. Omulowole. Kakati sweetie. What is this you're doing? This is the cream. Eno cake twagikoze egenda okugulawo Olusaniya. Ye mukwano. Kati ono cream tukola cream and butter. The cake is to kola because of the weather. So we opted for cream and butter. Yeah. You can taste it. Can I? Yes, you can, darling. So nice. Yeah, we just put it on the top. So you put it on? Yes. Tujiteka ku top. Then we start designing. Yes. Muri okiwulira otya kubanga nawe nazo kubanga baking cakes? Okitegeera just 2 weeks naye mpuliranga my baking is jogera kochi abana abali ebo bagala kubanga babako ne kibayiga bane muje muyige. First of all, the madam is nice, Madam Agnes. She takes us like sisters and daughters. The truth is that bambi atuyisanga sisters and daughters to some mulimu ne ba boys abajja ne bayiga. Ayigiriza abakyala n'abawala n'abalenzi tasosolamu naye bwenna atuyisa kyekimo gamba wallahi ne woba ozzenga kati kubanga wano wantu tukyali wafonda naye olaba nti ne woba otuuse leeti she tries hard ne mubeera nga mwenna agamba kati mwabazzeeko edda musooke mutuuleko bannammwe bakole you know so she's really a nice person. Seriously? Yeah. Thank you so much. Ate wetumala okukola most cases as tuwale tuddayo waka ne tuzirya so we take to our friends
friends, netubagamba, hey, this is what I made today. Ne bali yako nabo ne bagamba, wow, it's so nice. Gambo walai. So no come out the next day nga you have the morale of coming back. Yeah. That is Aggie. Yeah. And Jeff Cakes. Jeff Cakes. Wow. So nice. Yeah. Kakati. Yeah. Kagambo chikuwa omwana yenna akulaba. Ndabanga atalina mulimo ate nga nitazo kubanga afunayo kito ky'omutwe kubanga kito ky'omutwe kiri so important. Asobola okujja nayiga sente si nnyingi ate tebirwawo nedda tatuseera ate you can pay in installments. ate osobola okwanguwa okuyiga tuteesa ateesa tetufaanaganya naye nga ateesa yes then ekirala agambye awo sente zireeterewo mwongere amazima naye nga kituufu kiri nti ateesa so tetusobola kugamba nti tusasula sente because we are different embeera gy'omusanzeemu n'oyogera naye ate tetuyiga at the same pace. Yeah. Okay, thank you so much bawala. Ndi so happy kubanga muli bala bala bulungi. Support muje abamo birthday parties. Baje wedding, anniversaries, wedding, baby showers. Kubanga most times we make them nabanga inazi orders, so we get that big morale. Netumanya this cake has to be the tasty. Kubanga eri mugenda ku mukolo. Yeah. Tumerabira gamba ba Valentine tukola cakes, cupcakes obwaba lovers. Exactly. Tukola big, small, any size that you want. Osobola okuteesa naffe enamba bajja ziteeka waawo. Enamba z'essimu musobola okukuba a Jeff Cakes. Mujje tubasabe. Wale Jeff nga muli so serious and confident. Because what we are doing is really perfect. Vanagaza sugenda kubawa no. Ngenda kubanga zyavu tunako sugenda ku cake every day. Go naale ku Nyondo Media tulaba. Ngwande badde nga wetaaga cake ate koledde obulungi nnyo. Weyune a Jeff Cake. Bijja kubanga ate bakola mu delivering. Yes, we deliver. Kubanga muli Sharjah. Singa omuntu ali Dubai, Alain, muba musobola ku delivering. Dabi wayingiddemu kokoccoga mu ya PCR ne tubadde tu delivering yo. So ekyo ngete kiri musobola ku delivering. Tusobola oku delivering yo. Naye banaba temuseera nnyo kubanga ekisimu. Nedda tetuseera nnyo kisinzira. Nga bwozeera. CEO soko je. Omanyi nawe weekweka nnyo. Abaana ndaba kuwana okufaako obufi. Kino mbadde sikimanyi tebakingamba. Nze nampulira omanyi ngo abaana bakuwana bati. Mbambi nenga balo mulimu ogwo age. Webale nnyo bali ddala. Nga tuvudde ku keeki nze njagala osooka ondageko engeri gy'ofumba oluwombo sokeddyeko. Tutwala mu luwombo. Tugenda mu fumbiro. Kufumba. Tofa ku kiyungo bakifaana kite okufumba kuba kufumba. Kuba kufumba. Cakes badogoza ku bei ya kuteesa. Bei ya kuteesa. Tetuyi omuwendo tetugenda buli muntu enjajajjeemu. Bino bintu byaffe bana ate tukolera nnyo abantu bafa bafirika not only Ugandans. Yeah. Nigerians, Syrians. Nigerians are my best clients. Everywhere. Musawo field they are there. Mukufumba they are bali abantu ba support. And Uganda is my home country. I love you. Bwe sokoleke. Agi. Njira ngombe akantu kamu. Abala bali nga bagala okunyirira tuli ku cakes tukoze biro kimu kyonna bagala okunyirira balabika bulungi nnyo so go wenna ndaba kankuweyo akaama okulabika obulungi nobeera nga ate mu butuufu na bwegombesa yenna akulabye omukyala no byonna abikola nga tuvudde ku cakes naye episode ejja kubeera yalulala wekuba akayiso onyirire olabika bulungi nga tuweza kwesiga biziga ate ofune bulo bunaku bitandika okuguba so olunalundi mulundi mulala wekumira ku Nyondo Media nasoma nnyo munageze mwami yansindika South Africa nasomera ensusu omanyi kiba kirungi nnyo omuntu okwogera ekintu kyokola ate nga nawe olabika bulungi kuba yajja gamba gwe olabika bubi oli musiiwuufu aya tukoleko kutegera mbu simanya mbu omusawo simanya mbu omuganga teyeeganga ku ddiru ki ku lususu eno kala yange omuganga yeeganga so next episode tuwatumya omukyala obulungi bwe endabika ye agi abanyumire buli kimu kyonna weeyonja otya nendabika obulungi alina empiso yakusobola okuwa nobeera nga ate olabika bulungi tokula oli so beautiful wagabye netya sinana kikiza saawa eno mutabani wamulabo yenkana era twanakkiriza
obulungi kwefa kaso tugende ebibina gy'oluvannyuma tugenze mu kiyungu ku Nyondo Media tuline Agnes Cakes and Agnes Foods. Okitegera nomukira muteteeka nyabanange so alese Nyondo Media te njifumbire ku Lusaniya mufumbiro so tufumba Olusaniya gagana amatu gavudde Uganda towakana kamonde ke Uganda akamonde kakano ke Uganda towakana akakopa anemanya akakopa kakano ke Uganda towakana bwayise we Uganda towakana lumonde we Masaka lumonde abe Masaka oye ensujju yavide dala kochi wansi etoke Masaka so katuwate bafumbira oluwombo Olusaniya eyo nange se ndine Olusaniya lusinga mfumbisiza ne serebu agivako gloves ndi mukyala musawo oyonjo kino kikuletagisa gali nje tulina covid tetumanyi wabulwadde bugenda kufa oli mutuufu so seko kuba careful naddala nga tufumba emmere eriibwa abantu yensonga lwaki gloves zeetagibwa buli wamu anaye ndi muntu muwasi mulungi mutooke nkulengedde Soko leke mukwano soko je katono nnyo naye nyini abagulire ono ye kitchen helper field manager akola bingi nnyo je baleko taata kale nnyabo nawe kiba kale mukwano obulamu bugenda butya obulamu si bubi ajefo ogiraba otya ekusasula ku sente eziwera sijula tojula kyekkakasa sijula tunula bwotyo tunako mu kamera bakulabe so ye gwe manager kwasiga kintu kino kyona okola nga kitambula amanya Isaac Katongole nnyabo so obera waneno oli chef mulambiro ofumba buli kika kya mmere kyonna sirina kyesimanyi sirina kyesiigidde mu ajefu agakalonda mugulu amazima era bw'abataliiwo oda nejja nze nkikwasaganya ate mbadde neebuuza nti agi ono musawo ebiseera ebisinga abeera nga atendize basawo alina nekya kekisi abaana abandaze ababeerawo nga tibasobola okukola keke taliiwo kale kyokufuma mbale neebuuza in case omuntu aba ayagala awadde order ate nga ali ku musawo atendiza omusawo ani akola ku kino ekyokuba nga ate apreparinga Olusaniya ne bagatuuka ku customer awo kyonna kitambulira ku nkimaliriza kyenjagala obbakakasa fe order wejjidde oba olina okufuna kyoyagala it doesn't matter who is around ekikulu gwe so tekirimu tuli busy olwala tugenda kukola tuli busy yo tugenda kufuna 24/7 omuntu afuna kyabala olwa ordering day ona 24/7 tuwamu budde bwe tukkanyiza ng'ekintu kyo kikutuukako lwaki otuwamu obudde tukola ekintu ekiri fresh tetufumba mmere gikuuma nti ate yakufuna mufumbira kiri fresh ne provide katolaba nga naawe Olusaniya olwondo tandiseeko twagala tuli ekintu ekivudde ku sigiri so sivudde mu masanyalaze na mu bunnyogovu so manager so okome wano katono nnyo so okome wano katono jangu so ebintu by'okufumba washijja wa munda mugo okuva Uganda lwo kimanyiko ba just wayigira wano okufuma mu ajefu okuva Uganda nakina ka idea kati ne polishing bwa mu ajefu so noja wane nobera nga lwo kikwasaganya bulungi nnyo ofumere nga mpoomu obe iyo bajimpe nje kufumbe agi ofuna obujulizi ono serebu wange mundekerenze ngoga na kunefumbirira second order ojimu
second oba fumbe ya producer afumbe ya producer wiki n'ababulira kale tata so toyanza nnyo bambi obale kuba mwami mukumi akuume bambi akatula bobokandira akatula kano nkalya nnyo naye gagereko oli omusawo akatula kale n'omu mugaso kyo kalungi nnyo okubulamu bakyogera naye mugaso koza akalulwe koza akataago kale koza inside organs tukeetaaga nnyo kyovala abanayigerya tebalwala sinyo balanye ebitu bikaba babulya bubisi olukoza nga atandika okukale fe tukitwala nti kizibu naye bo abo abantu mbeegomba infact nze singa nfunayo omuntu antwala n'aligenze noti kikufumbirwa adoption someone adopting abadde baninjala kufumbirwa bambi nedda naye aba abantu ndowooza second home yange mbasanzeemu abantu abasinga babavumirira naye sinze nze banyangoyidde omanyi ensinga obbagala kubeefaako bali babantu balina obulamu baagala obulamu kyekintu kyenasinga obbaagalako so ndendera nembayigirako bingi akatula kano olusaniya otaliko katula simanyi oluwera olusaniya luna lwetaagako akatula tutandise katokosa okyesakubuuza olusaniya yagala kati nza kutegekera tegekera kyomenti kinawooma ngende mbanyumirize mbagaba banaye mikwano kiri kyo kyenasanze kiyitirivu mwajeefu bwe natulaba munange tuli ku Nyondo Media so tuli mwajeefu tuli mu kiyungu tufumba naye tuli mwajeefu foods not cakes cakes tujja tubazako kitono nnyo naye nga omundi omulala tujja kubalaga cakes as baking atya ebyobalaga biri mingi kummere kwa tuwenda kulya enjala ze numa by the way enjala manye ebintu byakuba biwooma kiwulemu eddakiika ntono nnyo tuliremu eddakiika ntono tugenda kuba nga ate tukusaako tulaba ng'oli ku Nyondo Media Nyondo Rozet gemanya akatogo kaidde Olusaniya saawa eno ate Jeff etufumbidde kansooke ntesitingeko mumanye ekiwuma kitya kiri kitya wow tolimba kiri kitya kandye katogo kandisoko ndye katula kiri kitya ng'okyali ku Nyondo Media anti tuline Jeff Foods. Yes. Tumaliza okufumba ogundi yaffe Olusaniya lwaffe breakfast luluno lulungi nnyo nga bw'okiwulira so munnange tokwata nsaalwa just itakweza ennamba z'essimu ziri wansi obeere nga ate ofuna emmere empoomu kyanca kyamisana kyaggulo anti Jeff Foods ne Agi Naje cakes. Munange no tulina ne kake twagala okutuma ka hideout. Gwe ngoyagale akantu akenjawulo. Akafu akasirifu. Nga wekolamuko. Nkuwulira. Tulinawo ekyokunywa ekirungi. Naye nga titwagala bintu mu ngeri kinga nyina kapate kange. Awo wenzija. Kati ku mmere eno. Sabula. Oyagala okunywera kakantu kano. Sijja kukalanganya ebigambo bya wano bimanyi. Weegirasi weeri eyo. Gamba wallahi akatunda akalungi ennyaka e Uganda weekali buli ky'olyango oyagala kakati ate era ekifo kino kyonna nga mukirabye kisobola okutuuza abantu abawera 2 oba 3 oyina birthday oyina introduction oyina kyonna kyoyagala nika oyagala kukola otya
to decorating tukupangisa ekifo nekiki nekolebwa emmere nefumbibwa makeup artist waliwo subhanallah wa ta'ala asiba n'enviiri ate ekindi mutwe togenda wala tunulira Jeff Styles I see tunulira omutindo okola ki maama tusiba enviiri buli kika kya nviiri zonna tuzisiba tukola makeup ate tutunda n'engoye eziri ku mulembe gamba wallahi engoye z'abaseleb engoye bwoba oyagala engoye eza birthday party bwoba oyagala engoye ez'okucyakala genda ku outing zonna tuzitunda tukola ne makeup buli kimu ky'omanyi ani yakoze akasiga ako nze nze kenyini nze akola makeup nze yakoze akasige kano endabika y'omukyala kyekitiibwa kye buli kimu kyonna tukikola tusangibwa Sharujah yakufula kyoli obadde ombuuza nga sangala kwewa manyi seesoma antuusa ku kyoyawe laba sikini so ebyo n'obikola mukwano byonna mbikola onayambazaako ku Nyondo Media bulungi nnyo nja kwambaza kasono gamba nti nyambaza nja kwambaza tugenda kukunyiriza embiri tuzikoze wallahi subhanallah wa ta'ala nga neesiimye bannange omukisa gwonna zaaliwa nagwo kakati mama tukusaa ku namba ya simu ki enamba y'essimu eri 0589 72563 enamba y'essimu eyo osobola okukubako direct yes ogikubako direct WhatsApp kweri eri ne ku WhatsApp ani agikola CEO wo kinyini amanya Narugo Irene nga nawe oli wa AJF yes tusangibwa ne Sharujah okay nze kandi emmere kubanga